Kwaniriza ku mukutu gwaffe gwa Tusome n'Ennaalu twala omukisa guno okwebaza abo bonna be twatandika nabo channel eno okuva ku katabo akasooka mwebale kutambula naffe. Naawe abaze nga batweyungako ku butabo obw'enjawulo siima nnyo tusiima bongerwa. Naawe abatweyunzeeko ku katabo kano. Essuula eno eya 23 erina omutwe gugamba nti Ekikozza Omulima. Essuula eno ngiweerezza abamu ku bagoberezi baffe abakomentinze ku katabo kano. Black Shalom, Rim Abdullah, Triple N, Juliex Mirembe, Nadia Bashira ne Micho Kari Doreen. Essuula egenda bweti. Waayitawo ekiseera kitono nga mmaze okuwangula mbego naye nfuna abavubuka bangi ab'emikwano era abamu ne bansaba mbayigiriza okulwanyisa amafumu kubanga bandowooza okuba kafulu mu kugamanya. Nali njagala okugaana naye bwe nanyumizaako omuyodi nampikiriza mbayigirize era naye naasuubiza okunnyambangako. Buli lwaggulo twakuŋŋaaniranga mu kkoowekkoowe eddene eryali okumpi n'ekibira balaba mabugo. Ne tuyiga amafumu era n'entala z'amagye n'okukwekweta era n'obukodyo obulala bungi. Akabiina kaffe kaalimu abavubuka 200 naye ng'eryanyi lituwala era nga twagalana nnyo. Akabiina twasooka kukayita Kikonde anti kikuba ali kumpi naye abavubuka oluvannyuma ne balikyusa ne bakatuuma Wankula. Atatya ate effettafetta ate atadda nnyuma anti naye Kikonde lifeebya bufeebya. Akabiina kaffe kano kaalina amateeka gaako naye ng'erisingamu obukulu kwe kuyambagana mu kabi era n'okuyamba abanafu mu kyalo naddala abakadde bannamwandu n'enfuuzi. Bwe wasangibwanga omu ku b'ekibiina ng'ojoogereza omuntu ateeyinza nga tukutumira omubaka waffe ng'akulabula oleme kuddayo kukola kikolwa ekyo. Bw'otaawuliranga nga tukubonereza bwe watugwanga mu bwala twateranga ab'engeri eyo okubakwata ne tubawenyula obuziŋŋoonyo omulundi gumu oba 2 okwewa obuyinza nga buno kata kutusuule mu leenya. Naye ekyatuwonya obutatusuula mu mbuzi ekogga kwe kubanga twalina abatuwagira bangi mu kyalo mu bikolwa byaffe. Ekyali nno kitusibya kuwewenyula mukoddomi wa Pyati obuswanyu ng'ajooza omu ku b'ekibiina. Leero nno olwo nze Kamakoogera bandinsibidde byoya bya nswa. Saaliyo nga bamuwolomya naye anti kiiso kya mbuzi ate nze abaana b'embuga baali bantwala dda olu20 sasamaza ekyalo. Ate olulala twali tuli mu katale tunyumyanyumyamu n'omusajja omukulu ng'atutegeeza nga bwe baatabaalanga edda. Omusajja omu omutunzi w'ebyennyanja kwe kukasikawo eggambo lye nti baleke nabo banaalwana olwabwe. Naba mpulidde embu ndodooti emitala ateekateeka okulumba Pyati ajjanyaga ebyalo bye era nti asabye n'abaami abalala 2 bajje bamuyambe. Pyati ye yali omulabe wa Ndodooti Kayingo era ddala nga balimbwa nango. Obulabe wakati waabwe bwajja bwe buti. Olwatuuka Kabaka n'abagamba bombi bagende batabaale abagoti mu nsozi zaabwe era nga Ndodooti ye mugabe. Nti naye bwe baatuuka ekigoti abasajja bonna enkwatangabo ne babeekwekerera. Baasangawo bwe bumbu kobbo nti kisalidde mu ntamu munnange nga badda ku bintu nga banyaga abakazi, abaana, nte, mbuzi, mbugo. Ye leero nnaamenya ki nnaaleka ki? Ebyabalemanga nga bookya, obukadde nga batta. Bwe baamala okwekola ogwawalugali nga bakwata lidda bulyambwa. Ennaku 2 ezaasooka baatambulira ddala mu mirembe naye mu kiro ekyokusatu abagoti ne babagamba nti mulimba. Naffe tetunywa guteeka. Mwatwalanga byabalala naye si byaffe bagoti. Baabalumba bawummudde wakati w'ensozi 2 mu mattansejjere. Baabasanga tewali n'omu abeetegekedde ne babatta ebitattika. Abaawonawo nno mbu nga bw'obalira ku ngalo. Bwe baatuuka mu maaso ga Kabaka, Ndodooti n'awoza olutabaalo lwonna nga bwe lwagenda era n'ekyabagobya. Pyati nga ye ali awo liiso lyokka amoga. Yalaba Ndodooti kyajja ave mu maaso g'empologoma n'atandika okukonjera Ndodooti nti ye teyakulembera bulungi gye nti era yabeeranga mu kunywa na kwefulukuta mu bya buseegu nga n'ekiro tewabaawo bakuuma lusiisira. So nno ng'omulimu gw'okulonda abakuumi gwali gwa Pyati gwe gwakwasibwa.
Empala bwa Sseggwanga bwe yawulira ebyo n'enyiikalira nnyo Ndodooti n'eragira bagende bamunyage era ne bamunyaga ebibye bingi nnyo. Naye nno ng'ekkumi bwe litakyawa empiisiisi kwe kubisuula Ndodooti mu kutu nti eyakunyazizza epyati. Okwo nno munnange Ndibu kwe yava. Ffe twali twawukana, omusajja oli omukulu bwe twali tunyumya natugamba nti ebigambo ebyo nno temubisuula muguluka, anti mumanyi nga mu mbu mwe muva ejje. Bwe tutayagala kuwalaza na kulakiiza mpaka ne tubimalira awo. Naye era muli munda ng'omusajja tumusekerera. Bwe twaddayo eka anti twalina emikolo ne tuteesa omu ku ffe mbyagende nga yeebuzizabuzizza ng'omusuubuzi aketta ebiri mu byalo bya Ndodooti n'abaami abaliraanyeewo. Nze ne neŋŋanga ŋŋende nkole omulimu ogwo. Naye Mikolo n'aŋŋaana nti gw'oli nkoko njeru. Mikolo obudde yabukereza nkokola ku Nawankya n'agenda okukuŋŋaanya amawulire mu byalo bya Ndodooti, naye nze yandeka omwoyo gundi ku mutwe. Yadda ggulo nnyo n'ategeeza nti omusajja bye yayogedde bituufu ddala, ekiri eri si kibejjo. Abavubuka bonna n'abasajja abatuludde beetegeka kujja kutuzinda. Buno leero kiri bul'omukombi, ebyalo baagala bisigale matongo, wonna we ntuuse nga ke kaama akali ku mumwa. Akawungeezi ako ne ŋŋenda mbibuulira Muyodi, naye ng'alabika nga ye yali yabitegedde dda. Ne mmutegeeza nga Wankula bwe yali agenda okulwana ng'ejje yekka, era naye n'asemba ekirowoozo kyange. Bwe twakuŋŋaana enkeera ne tunnyonnyola bannaffe akabi akaali kajja, era nze ne mpa ekirowoozo kyange nga Bawankula bwe twali tusaanye okulwanira awamu ffekka ng'olutalo lubadde luguddewo, era nga bwe tuteekwa okulweteekerateekera. Newaakubadde nga mu kiseera ekyo nali simanyidde ddala ngeri gye twali tusaanira kweteekateekamu okuggyako okukaza okulwanyisa amafumu. Ne mmaliriza na bino nti bwe tulirwanira awamu bwe tutalifa nnyo, naye bwe tulirwanira mu nsindikano abalirwabula baliba baalubatu, anti amamesa amangi. Nga bw'omanyi abangi abamu baasooka kulowooza nti tulimba, naye bwe waawa amattukayo bannaffe abalala nayo ne bategeeza nga bwe baali bawulidde ebigambo ebyo, buli eyali asigaddemu akakunkuna ng'amatira. Ekyaddako kwe kulonda omugabe w'eggye lyaffe. Akalulu bwe kaakubibwa kaagwa ku nze, naye newaakubadde neewolereza bonna olukongolo olw'okuba nga baali baalusimbye ku nze ne sisobola kweggyako obukulembeze obwo. Ennaku ezaddirira zaali za kukola kaweefube okuviira ddala ku maliiri okusuulira ddala enjuba. Leero nga n'abeeka babula kutumulisaako mu mimuli okulaba nga bwe tufaanana. Buli lunaku twasindikanga munnaffe omwagende akette si kulwa nga abalabe batuzinduukiriza ne batugwako nga tetumanyi ne batuziikiriza. Abakessi baffe baakola ddala bulungi omulimu gwabwe kubanga twamanyira ddala n'ekkuba abalabe mwe baliyita okutunaawa, ekyo ne kituyamba mu ntegeka yaffe. Mu nnaku ezo ez'okwetegeka nze neeraliikirira nnyo n'enkogga n'okukogga anti ng'oluusi n'emmere ekaawa. Tolabanga kyeraliikiriza ng'okumanya nti obulamu bw'abantu ebikumi n'ebikumi buteekeddwa mu mikono gyo nga ggwe weesigiddwa okubuwonya oba okubuzikiriza ng'obulagajjalidde. Abakessi baffe bwe baamala okuntegeeza ng'abalabe bwe bali bajja okutulumba nga bayita mu kkubo eryali liyita mu kibira mpaka Tyolo ery'okumpi balyoke batugweko nga tutegedde, nze ne ntegeka engeri gye tulirwanamu. Nasooka kwebuuza bibuuzo bino, tulwane nabo nga bajja oba tulwane nabo nga baddayo. Bwe nageraageranya obutono bwaffe ne mmanya nti okwetantala eggye ly'agasajja agatannalwanako muba mwetunze bwetunzi, kyennava mmalirira kulwanyisa abo abaliba basigaddewo ne bwe baliba nga bawangudde oba nga bawanguddwa. Kyokka okuva ku ntegeka Pyati gye yali ategekamu okulwana nga kirabikirawo ng'atidde nga tayinza kuwangula. Ekibuuzo kyange ekyokubiri nti oba nga tuli balwanyisa baddayo, tuli bateegawa era baliyitawa? Kino kyanteganya nnyo, naye oluvannyuma ne mmalirira tubateege mu kibira Matumpaggwa. Weewaawo namanyanga ekkubo eryo lyewala era lyekooloobya nnyo, naye ne ndowooza nti obanga baliyita mu liri ery'omu mpaka Tyolo nga bajja, tebayinza ate kuddirayo mu kkubo limu eryo
olw'okutya okugwa mu baabateeze era nga nabo bajja kulowooza nti ffe tujja kulowooza nga bagenda kweyuna liri ery'okumpi tuteege eryo lino tulireke. Tinno bwe tuligendera okulabuka nga batusibe kantuntunu tuwondere ng'ebyakuno babiri wala ate kabe kasinge nga baatuuse dda n'ewaabwe. Bwe nabuulira bannange bwe tugenda okutalira bangi ne batakisiima newaakubadde nabannyonnyola ntya bo nga baguguba bugugubi era ne kikalambira okumala ebbanga ddene nga bo baagala omulabe kumuteega mu kkubo liri ery'okumpi nga bakakasiza ddala nti mwagenda okuddirayo. Singa mikolo teyankuba mukama naŋŋumya nti nywerera ku ky'ogamba kye kituufu nali ndi kumpi ddala okukkiriza kye bagamba. Ku nkomerero ya byonna ne nnyimuka ne neesimba wakati mu bo ne mbategeeza nti mwe mwannonda okubakulembera era ne mumpa obuyinza okutegeka engeri gye ndowooza nga yali tuyamba mu kulwana kwaffe. Naye bwe ngibanjulidde mugigaanye. Nga bwe siyinza kugibakkirizisa lwa mpaka, ekisinga obulungi tweyawulemu. Abo abakkiriziganya nange bangoberere. Ffe tulirwanira mu matumpaggwa. Abo abatakkiriziganya nange beerondera omugabo owaabwe. Balirwanira mu mpakatyole waabwe. Kasita nga ffenna kye tugenderera kimu kyokka kwe kutaasa amaka gaffe, bakitaffe ne bannyaffe, bassengaffe, baganda baffe ne bannyinaffe era ne mikwano gyaffe. Obutono bulwanira mu ssanja. Ffe bwe tunaaba abataano tujja kulwana mu ngeri yaffe. Tewali mugabe yenna bw'afa yenkana akkiriza abatabaaza abatakkiriziganya naye mu byakola okubeera mu jjeeri. N'olwekyo abakkiriziganya nange mujje tugende. Abatakkiriziganya na ntegeka yange mweraba era mbaagaliza emikisa. Ne ntambula. Mikolo n'asituka nangoberera. Nagenda okulaba ng'ogubiina gwonna gugumbulukuse gungoberera era nga buli omu ayanguyirira nsemberere aleme kulowoozebwa nti abadde agaanidde mu kifo. Kuviira ddala ku olwo saafuna muteeru gwonna ku bo. Bonna baawaayo emyoyo gyabwe gye ndi okubakulembera. Essuula eyo awo weekomye, mwebale kuwuliriza.